ffenna abali wano protocol igumye. Waliwo omusomesa wange Haji kyakulu yayo batusomesawo Bilali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jalla waala tumwebaza tukuŋŋanyiza wano mu nyumba ye nga tuze okujjukanya ku ddiini yaffe, tetulina nsonga ndala. So bangi oluusi bakuŋŋaanye naye ensonga zibakuŋŋanyiza si za ddiini. Ffe tuli wano ku ddiini tusomesa kwejjukanya ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Era nebaza ne baganda bange abampadde omukisa guno kuba omu ku basomesa mu dalasa eno. Amannya Selim George Zakiyu Burhani, omusomesa mu Nagalama Islamic Institute ne mu Madina Islamic Secondary School Nsanji Katereke. Omulamwa gwamperebwa ashiriku kubanga sekasaka bwe yankuulira namugamba nti njagala nnyo okutegeera omulamwa, mumpa omulamwa n'obudde byonna n'abimpa mu budde. N'olwekyo tugenda kujjukanya mu dakiika ezo zituweereddwa ashiriku. Shiriku mu bufunze mu Luganda kyeki? Bwagamba shiriku ng'ayagala kwogera kigambo kimu, kyeki mu Luganda? Amanyi ayawanika omukono n'ayogera. Tewali akimanyi. Gamba tumanyi shiriki ekitegeeza nno obuzibu weebuli, waba otamanya kintu kizibu kyewala. Shiriku kyeki baagya ki? Mu Luganda kyeki? Na okolani ogatta ku Allah, bajaga kigambo kimu nga Kiganda wano kijjayo byonna: okweraguza, okusamira, ogatta ku Allah. N'ekyo tugenda kulaba mu nnyingo ssatu. Ekisooka kyeki maana shiriki, ekyokubiri tujja kulaba asbaabu intishari shiriki, ezimu ku nsonga shirikiro okubeera nti asaasaana. Ensonga endala tugenda kwejjukanya ku nsonga ya al-atharu sayyi'atu lishiriki ala al-fardi wal mujtama'. Shiriki oba okusamira oba okweraguza kukosa kutya omuntu kinoomu n'abantu n'okutwalira wamu. Ensonga ey'okuna ejja kubeera ilaaju shiriki. Obudde obwo bumpeerebbwa temweraliikirira bwe tugenda okukoleramu bino byonna mu bufunzi. Shiriku maana shiriku, ashiriku huwa sarfu al-ibadati li ghayri llahi tabaraka wa ta'ala au ibadatu llahi ma'a ghayrihi. Mithal ibadatu al-makhluqat min dunillah ka ibadati al-jinni au Isa ibn Maryam alayhi salam au Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lianna min الشيعة يعبدون بعض الشيعة يعبدون علي رضي الله عنه. عبادة الخالق مع الله كالذي يؤمن أن الله هو الرزاق لكنه يطلب الرزق من السحرة أو الأولياء. شرك كنا amakulu abiri. Sooka okusinza ebitali Allah, okusinza atali mutonzi, kubanga mu nsi ne muggulu tulinayo omutonzi n'ebitonde. Omutonzi ali omu, ebisigadde bitonde. Kakati buli bw'osinza, bw'oba tosinza mutonzi oba osinza kitonde. Buli otasinza mutonzi Allah jalla waala yatonda ensi n'eggulu n'ebirimu, oyagala toyagala oba osinza kitonde. Tetulinayo nsonga ndala. Oba si ekyo eriyo abasinza Allah jalla waala omutonzi ate ne basinza n'ebitonde. Omuzikiti omusanga asaala ate n'essabuna nga nali alirina. Kati oyo asinza Allah asinza n'ebitonde, talina nnyo njawulo n'asoosi. Atasinziza Allah nawe asinza Allah n'ebitonde, mufaanagana mu maaso ga Allah. Mwenna mugenda wamu. Ku muzikiti mwoli ne musaba ogenda.
ate oli ye tajja dda ku muzikiti ye ali mushiriku musamize nolwekyo kye bayita shiriki nga abasinza amajinni, abasinza lubaale, abasinza amasanamu gaabwe. Waliwo abasinza nabbi Isa alayhi salaam, bo nga basinza nabbi Isa alayhi salaam. Waliwo abasinza Mariyamu, mama waffe Mariyamu alayhi salaam, abo bonna bagwa mu bushiriku. Ate ne wabaawo bwe tugambye nasinza Allah jalla waala, ate ne biri abyagala alinnye eno neeno, omanyi ne bino nabyo bintu bikulu, omanyi eddiini yatusanga n'ebyaffe, omanyi kakati ebintu bino byonna oba owayiriza eddiini. Tawhidi yasookawo, shiriku yajja luvannyuma. Tetugamba mbu eddiini yakusanga n'ebyammwe, nedda. Okusinza Allah kwe kwasookawo emyaka mingi, myaka ekikka mu 1000 nga tewaliwo shiriki mu nsi muno, tewaliwo okusamira, tewaliwo okweraguza. Oluvannyuma shiriki yajja oluvannyuma nga bwe tunalaba mu maaso. Nolwekyo eddiini yasookawo, tawhidi yasookawo, so si ebyaffe tibyaliwo. Naam, omuntu nabeera ng'amanyi Allah yagaba kyokka ate nagenda nasaba shayatini, nasaba majinni, nasaba amayembe, nagenda mubasabo, nagenda mubalaguzi, nagenda muki kati yaliddabo amanyi Allah yagaba ate natwala obudde ate nagenda mubasamize. Nolwekyo Allah agaba mu Quran surati Yusuf aya 16 qala ta'ala wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Awo Allah yogera kwa abantu alinye eno neno dini ajagala nnyo ne shirika mwagala nnyo byonna tenakyata eitha beera musiraamu biri obite oba beera kubiri bino obite, tosobola kubitwala byombi n'obituusa mu maaso ga Allah jalla waala. Allah kati tebakkiriza abasinga obugi tebakkiriza okujjako nga ate bagattako Allah n'ebintu ebirala. Bebe bagambye azimba omuzikiti aye n'azimba n'essabo, kati oyo agatta bibiri talina kyata, oyo aba afunye ekisiibo, tafunayo makisi n'emu, yenkana n'oli atasinza ddala Allah jalla waala. Waqala ta'ala wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, suratu Dhariyat aya 5:6. Allah agamba nti saakola majinni n'abantu okujjako kunsinza. Ffenna twatondebwa kusinza Allah jalla waala, era yatutonda, era ensonga yemu yakumusinza, ate n'atwagala nnyo, n'atutumira ababaka ne batunyonnyola engeri gye tumusinzaamu, tisi byakuteteekanya. Ate era n'atwagala nnyo, n'abeera nga asindika abawa n'ebitabo, yabawa n'ebitabo. Kati Qur'ani weeri etunyonnyola erambulula tusinza tutya, n'ebigambo ebitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam weebiri. Okusinza Allah si kwa kutetenkanya na kuyiiya n'amagezi mangi, bya bulijjo bintu byo biri awo weebiri, bw'okola bukozi nga Allah bwe yagamba. Omubaka gamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu yali atutegeeza nti agamba nti ya gulaamu inni uallimuka kalimatin ihfadhillaha yahfadhak idha sa'alta fas'alillah wa tasta'anta fasta'in billah aw Tirmidhi. Omubaka yali agamba omuvubuka nga amusomesa omu wa sahaba, naye naffe bagamba bagulira mwana wabo nga ow'omwana okutuwa okunkumula, yamugamba nti kwigirira naye yagamba esooka kume Allah agajja kukuma. Kyanagamba oba osabasaba Allah jalla waala, bw'oba onoonya buyambi bwonna bunoonyeze eri Allah jalla waala. Oyagala sente, oyagala mulimu, obufumbo obutaataagana n'ebirala, ebirwadde byonna Allah jalla waala yekka gwe tulina okuloopera ensonga zaffe. Asbabul intishari shirk, ensonga ey'okubiri olwokuba nti obudde tukoonako katono. Shiriki lwaki mungi, lwaki yatambula, lwaki yasaasaana okusamira, okweraguza, okusinza ebitali Allah, lwaki abantu basinza ebintu bingi. Era oli agenda gamba tusinza Katonda omu, omanyi ffenna tusinza Katonda omu, ebyo bya bulimba. Tonda gamba nti asinza Allah jalla waala, n'asinza Yesu, n'asinza Mariyamu, n'asinza lubaali, n'asinza amajinni, n'asinza emiti, nti bonna basinza Katonda omu.
kyali badde nti Allah asinzibwa alina kubeera omu, naye ffe abasinza tusinza bakatonda betuyita bakatonda ab'enjawulo. Nolwekyo ensonga esokera ddala aljahalu bitawhidi, abantu obutamanya kwawula Allah, abantu obutamanya ddiini. Kati nakola shiriki naye nga tamumanyi, bw'aba amumanyi tamanyi buzito bwa shiriki, alabanga ebyokusaaga. Waliwo omukyalo omu yajja naŋŋamba, namunako n'Oluganda, naŋŋamba Sheikh ejja nennemye konze kigambo nga kinene konze lwaki ekikulemye ejjana, naŋŋamba ekinnemye ejjana omusajja agenda kuwasa. Amakulu nga kyategeeza shiriki amumanyi nti nejjana bwokola shiriki oluyingira ejjana naye kati agumye, naye ng'agamba omusajja oli agenda omulemya ejjana era gwanye wakolimira. Nemugamba ejjana togigeza ku musajja, omusajja bawazawase naye ebyejjana byo tubizanyisa. Omusajja takulemesa jjana, omusajja takulemesa jjana, jjana kirala. Nolwekyo amakulu kale oyo alinga amanyi shiriki eti wabulamu, naye abalaata naye abalaata okubalaata katialeza negenda kukola byonna ebyetagisa oba bimujja mu busiraamu bimujjemu tana kyakola sajja amulemeseza ejjana. Nokyo obutamanya kabi kali mu shiriki kyekimu ku bigiretedde okusaasaana. Hadithi ya Abil Waqidi al-Laythi radiyallahu anhu, qulna ya Rasulallah ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala Allahu akbar, innaha sunan. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهرون أو تجهرون. إنه هذا سيلا بوتامانيا شرك. Emirembe jedda eriyo basahaba bali bakasilamu kakati banategeera bulungi tawhid. Kakati bali batambula ne basanga omuti nga bagenda mu jihad, nga bali abashiriku batekako ebitala byabwe bafuna emikisa, bafuna amaanyi, bawangula omulabi. Kati nebagamba nti ya Rasulallah, naffe twagala abasiraamu otuterewo omuti ng'ogwo, naffe tutekeko ebitala byaffe tufune amaanyi nga bannaffe bali be bakola. Makana kati Allahu akbar yakuba takfir. N'agamba nti mwogerera ddala ng'abantu ba Musa be bagamba, bannabi Musa alayhi salaam bagamba Musa naffe tuterewo Katonda nga ne bali be balina bakatonda abalala, naffe tufuneyo ku bakatonda. N'agamba lwaki mwogera ebigambo ebyo? N'abagamba nti ebyo ebigambo kugamba bikyamu, bali baba balina bakatonda, ate ffe lwaki tubali bakatonda? Kikitwisa abasiraamu kusinza Allah omu otamugattako kintu kyakyo, nakyo kitwisa abasiraamu, kikitwawula n'abalala ate biraki. Kwesa bulungi neri wali abayisa obulungi, kugaba neri wali abagabi, kisa neri wali abalina ekisa. Ekitwawula ku bamadiini amalala kusinza Katonda omu eyatonda ensi n'eggulu n'ebirimu, era kyekituweesa ejjana bona kibaleetera emitawaana. Era buli swala kibala nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, buli swala twongera okukikaatiriza ti gwe wekka Allah gwe tusinza, gwe wekka Allah gwe twebesa mu nsonga zaffe. N'olwekyo ebintu ebimu tetujja kukopa ng'ate bannaffe bali. N'olwekyo naye bano baswaba baali abamu abayogera bino baali bakasilamuka nga tebalinasoma bulungi tawhidi, naye omubaka yabaganirawo n'ekyo tawhidi yo teriko nti nkya oba luli. Wadde basiramu bapya era abagamba no kikyamu kyemukoze, ffe tetulina buyambi bwe twagala okugjako eri Allah jalla waala. Emikisa gyonna tukisuubira mu Allah, amaanyi obuwanguzi byonna Allah jalla waala, so si muti guno. Bali mu baleka bakikola bo basinza bitali Allah jalla waala. Nabwekityo ashiriku kano katono kubanga huwa a'zamu dhulumi, we buli azamanyi okusinga. Wese omusanga yewaana nze nina amazima, nze ni mwensimbu, oba oli mushiriki gwosinga obugaza amaanyi kubanga gwoli azamanyi yakutonda. Wenkanyankanya eyakutonda n'ebitonde, taswiyatul al-khaliq bil makhluq, wenkanyankanya omutonzi n'ekitonde, gwoba osinga obuyaza amaanyi. Kiringa bwe wenkanyankanya
baina an-najjari wal khashab walillahi mathal ala. Allah ayina ekifaananyi ekyawaggulu naye tukirizibwa oluusi okuba ebifaananyi okusembeza kitwagala okunyonyola nti ffe abantu ne Allah oba ffe ebitonde ne Allah jalla waala tufaanaganako nga omubazzi n'embaawo ze. Simanyi we bakwataganira. Omubazzi n'embaawo kyagala kyazikola, si ezimu amagezi nti nze bambaddemu odroopu ne mbadde njagala ntebe, kyayagala ne bwasala wazisuza ebweru ne basala wazikole biki. Nolwekyo ffe tetulina ku Allah kirina kimu, tetulina tetwogera naye, tayogera naffe, ye mutonzi, ffe tuli bitonde, tatwebuuzaako, talina lukiiko, talina bayambi, talina bwebi b'amagezi, ye Allah jalla waala. Nolwekyo naye lwakuba nti atera omubazzi n'embaawo byonna bitonda era bya Allah. Naye amakulu nti njagadde okusembereza ndi ffe tetulina nakamu. Oli Allah mutonzi, ffe tuli bitonde. Naam, ensonga eyokubiri al-ghuluwu fi mahabbati salihina. Ensonga ereetera abantu okuba mushiriki kwe kuyitawo mu kwagala abantu abalongoofu. Al-mubalagatu fi ta'dhimihim hatta taswira li darajati al-ibada. Ogenda mu maaso ng'oyagala n'owa ekitiibwa abantu abalongoofu n'otuuka n'okubasinza. Okwagala ennyo kuleetera abantu okugwa mu shiriki. Kyova olaba nti qissatul ghuluwi qawmi nuuhi fi wuddi wa suwaa'i wa yaghutha wa ya'uqa wa nasr wa hum al-khamsatu rijalu salihin falamma matu sawwaru lahum tamathil thumma abidu ba'da dhalika. Qala ta'ala wa qala la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Surati Nuhu aya 23. Shiriki okutandika okujja mu nsi muno, abantu bagamba mbu shiriki yaliwo okuva dda, bino batusanga n'ebyaffe nedda. Okuva ku nabbi Adamu alayhi salaamu paka ku nabbi Nuhu emyaka ekisuka mu 1000 tiwaliwo shiriki. Waliwo amazambi amalala naye shiriki teryaliwo. Era abantu abafiira awo beesiimye kubanga shiwaddiru bagenda mu jjana. Amazambi gonna agasigadde Allah agasonyiwa, asobola okugasonyiwa oba yagadde. Naye bo walingawo amazambi amalala naye tewaliwo shiriki. Naye oluvannyuma shiriki atandikira ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salaatu wassalaam, abasajja baali balongoofu nga batya Allah nnyo ne bafa. Shaitani nejja n'etandika okupangapanga n'okubuzaabuza abantu ne bagamba nti mmwe abantu bali ngeri babadde abalongoofu mubakuba ebifaananyi mubiteeke ku ntaana zaabwe mubabumbemu ebifaananyi musobole okubajjuukirirangako. Bw'omulaba nobawe wadde alinga tayitwa kuswala nawe bere kusaala. Bw'olaba yaguusa kifaananyi kya yaguusa bwese kabuli ye omakulu ekigendererwa Shaitani yabalimba ng'ebalaga nti kigendererwa kirungi kufuna maanyi kusobola kusinza Allah jalla wala. Naye nga Shaitani yo erina programu endala. Shaitani bwekyo oluusi bwegola omuntu, buli muntu emulumba mu nnumba yanjawulo kisinza ku imaani yo. Waliwo godajja kutuukirako tosaala ng'erina kuyita eno n'eyita eri paka lwekutuusa weeyagala. Wayitawo ebba era ne bakikolera emirembe gyasooka baali tebasinza, baali tebabisinza ebifaananyi. Ne wayitawo ebbanga bano ne bafa, abaana ne bafa, abazzukulu ne bajja. Shaitani yekomawo egamba nti naye mmwe abazzukulu mwava ku mulamwa, bajjajja bammwe baalinga basinza ebifaananyi bino naye kati mmwe muli kuki? Baali babisinza. Ne batandika okubisinza, Shaitani weetandikiraawo. Shiriki watandikira paka olwaleero. Era aya gye tusomye wano nabbi Nuhu wajja bagamba banne muvudde ku mulamwa mubuze, ne bagamba temulekerayo ddala kusinza bakatonda bammwe, temubalekera nga ddala okubasinza, temulekayo ng'amanya bigogeddwa wano omuli wadda eryali linnya lya muntu wadda. Suwa yali musajja mulongoofu, Yagosi yali musajja mulongoofu, Ya'uqa yali mulongoofu, Nasri mannya g'abantu balongoofu era bo tebalina mutawaana. Naye abantu batandika okubasinza alinga nabbi Isa alayhi salaam. Nabbi Isa alayhi salaam talina mutawaana, si yagamba nti abantu bamusinze.
takyogerangako wadde okirowooza tekaliyo tena mutawaala. N'olwekyo abamusinza be balina obuzibu. Naam, ensonga endala talabu istighathati min al-mauta, ebimu ku bisula abantu mushiriki okusaba obuyambi abafu. Oli yafadda, taata we yafa, jjajjaawo, maamawo, seekawo, n'ogenda n'otandika omusaba n'omuloopera. Oluusi nno oli agenda na Makka, bamenya babuuza gwe mugenda ni Makka, tusitula lwa kusatu, wagenze mu kyalo n'osiibula bamuzeeyi, wallahi bali sinagenda, enkya tokola kirala. Naye nga basiibula baafa dda, sigamba abalamu genda obasiibule, baafa dda. Naavuga n'agenda mu kyalo, n'agenda n'atuuka Kabuli wali, n'atandika obategeeza nga bwagenda e Makka, era bamukulembere atuuke bulungi, akomewo bulungi. Obanga agenza okubakudaalira ndoozo oba mukudaazi mulungi, kubanga bwe bakulira ng'ozze basuubira dduwa, omwana agenda tusabira ku dduwa. Ate gwe otusaali okubabuulira ngenda Makka mumperekere, ate n'omusajja naye ayagala kuwasa, ate biki, omwana nemedde okuzaala, omufu gwe okudaalira bw'otyo nga n'ali eruzira okyomugamba ebizibu. Omuntu ng'alituzira nga mwavu, va ku bagagga, omuntu nga alituzira mwavu, ng'ogenze wali mu kadirisa bamukuwadde eddakiika 5 omugandi munange neka nalese tebannafumba. Atambula obulungi olaba otegeera oli ali mabega mitayimbwa, si mugagga, waliwo abagagga okusayininga kukomera, naye ngamba nga mwavu, omugamba munange navuddeyo mu butuufu, oba olinamu 5 zimpe. Kagamba okudaala naye bali kudaalira, kati bazadde bamufunye basabira, ate gwe babuulira bizibu byo. N'olwekyo oba wabasala amagenda n'amadda, n'olwekyo oba ogenze Makka tewali mutawaana, genda osiibule abalamu babeerayo, bali tobabuulira bya Makkawo oba byakite ebibakwatako, ngenda kufumbirwa, ngenda kuwasa, nafunye omulimu, ebibakwatako. Bo basabire kusabiziddwa, Allah basaasire, Allah basabire eddwa nga betukola nga tugenze ku mufune, tubabulira programu zo kwate zibakwatako, bo kyebakwagalamu ddwa. N'olwekyo ekyo kireetera abantu okukola shiriki. Kama yahdithu fi ba'd al-quburi allati tu'badu wa yastaghathu biha fi al-Iraq wa Misr wa ghayrihima, kama yafalu ba'd ubadi al-qubur bi qabri Husayn ibn Ali fi Najaf wa fi Karbala wa fi al-Iraq wa fi Misr. الدليل قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم. Abantu bagenda ne basinza Kabuli, mu bantu abasinzibwa wano mu nsi abamu kubasinzibwa Sayyidina Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, bamusinza Abashiya basinza abamu oba basinga omungi basinza Sayyidina Husayn Kabuli radiyallahu anhu. Najaf kiri mu Iraq, bakola emikolo nga balaba gyefalanyizaako hijja nga bagenze kusinza abalina mubimanyi basobola okugenda ne munoonyereza gyebiri. Karbala ejja biraba bye bakola, basinza nabbi, basinza Husayn. Ne Karbala byonna biri mu Iraq, Najaf ne Karbala bifo biri mu Iraq, bonna bakayana. Abalala bagamba, abe Najaf bagamba Kabuli ya Husayn eri Najaf, mutwe gwe bamutali bamutumako omutwe. Fitina z'obusiraamu abazaagala muzaagale nnyo, naye abantu balungi bafudde babazi, abazikoowa muzikooyere ddala ziri mu kalungi. Naye abalala bagamba ali Najaf, alaga nti mumina fake, Kabuli entuufu eri Karbala. Abo bakayana eri babeerayo bangi nnyo, naye babeerayo bangi nnyo bonna Abashiya. Ne Misiri nayo gyeri, Misiri yonna girabako. Ab'Emisiri bagamba mwenna muli ku bifu, ab'e Karbala bifu, Najafu bifu, Husayn omutwe gwe omutuufu guli Misiri. Era n'ekifo bakiyita ekyalo bakiyita Husayniya, n'omuzikiti Masjid Husayn. Kabuli mweri munda mu muzikiti mwennyini bagisinza misana ttuku abo Abashiya.
bemwagala ennyo kubanga bakuba bannaabwe. Eya Hussein ladano nagiragirako ddala ye Emisiri, nagendako Emisiri nengamba bintu bino nsoma bisome, kefunye chance nensaba ne bantwalayo netuyingira mu muzikiti nga bweyingiraawo kabuli ng'eri wano. Abantu bava ngero ne bajja bazze kusinza, bazze kusaba, bazze kukola. Nolwekyo anti mahabbatu salihin, okwagala ennyo kuleetera abantu okugwa mu shiriki, ne batandika okubasaba, ne batandika okubasinza, ne batandika okubalokera ebizibu. Nali ndaba akatambi president wa Iran so yajjako ne wano mu Uganda eyafa Munyonyi, yafiira mu accident Munyonyi. Naye balaga akatambi ebigambo ebyasembayo. Allahu akbar. Sabanga atukkiriza atunywereze kati tuli bakkiriza batuufu. Ng'ennyonyi etandise okuggwa naye nga bakabira Hussein. Ya Hussein, ya bonna bali mu nnyonyi. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Basinza Hussein abasiiba. Tewalina njawulo n'abakristaayo. Bano basinza Yesu, bano basinza Hussein. Ate n'abakristaayo kalikaliko kubanga ate bo nabbi Isa munene nabbi mulamba, naye bano Hussein naye munene naye sahaba si nabbi. Munene nnyo era tumwagala nnyo ne wakitiibwa nnyo. Naye tetumusinza. N'ekyo okwagala ennyo kuleetera abantu okusinza n'okugwa mu shiriki. Waliwo kale tugende ku nsonga endala kubanga obudde. Ensonga endala eyeetera abantu okugwa mu shiriki ittiba'u al-aba'i wat-taqalidu al-'ama, ogoberera abakadde, bataata, bajjajja bwe baba bali bashiriku n'ogamba nange siba ku shiriki kubanga toyinza kuŋŋamba nti gwe ng'osinga muzeeyi imaani, ng'osinza jjajja bukkiriza n'ogaana. Ekyo no kyaleetera n'abantu okugaana eddiini ey'Obusiraamu. Baga nti tuva ku ddiini yaffe ey'obujjajja, ey'abajjajja, ey'abataata. Allah agamba mu Qur'an, qala ta'ala wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana. Surat Bakara aya 17. Bakara aya 17. Tibaba bagambye mugoberera amateeka ga Allah. Baga afa tuli ku ddiini yaffe. Tuli ku ddiini yaffe ez'obuwangwa. Tuli ku ddiini z'abajjajja. Tuli ku ddiini yagaana. N'olwekyo ekyo nno kya bulabe nnyo, n'olwalira abantu tugaana amazima nga si kuba nti wabula oli ku ddiini taatawo, jjajjaawo, seekawo, naye nga seekawo yali nabbi, jjajjaawo yali nabbi, afuna obubaka naye yali muntu. So kubanga alina ebyamusobako ng'omuntu, alina ne byatereeza. N'olwekyo tulina kugoberera amateeka ga Allah jalla waala. Oluusi ayinza okuba ate yeenenya. Waliwo omusiraamu omu, Allah amusaasire, bamunyumiza, nali mumanyi sheeka mukulu, naye yamala ebbanga lyonna sagala kwogera nnyo gyabeera biki, naye kikulu yamala ebbanga ddene nga musamize mushiriku mukulu wa kitabu, mulaguzi. Naye ali myaka eyo nga 8 agenda kufa. Oli annyumiza ngamba amuyita, yali mu ddwaliro erimu wano. Kyava mugamba nti sheeka janguko wano, ng'oli ali ku kitanda. Nagamba waliwo omuntu awo, titiwali nze ndi wano mu ddwaliro. Nagasembera wano ntoza shahada, sibadde musiraamu, myaka 6 si musiraamu, naye nga ayambala ekkanzu n'ejjuba n'ekitambaala n'akalaati n'akwata n'omuggo n'ebendera eriko la ilaha illallah. Myaka kati gwe naagoberera taatawo. Olaba bwakuumisizza bano mu mupiira, olaba bwakuumisizza yatodde shahada. Oluusi oyinza obutakimanya kati gwoli ku taata gwali osinga taata imaani, wallahi tasobola. Yesinda kuva ku kitabo, sinja kuva kukuloga, gw'osinga taata gwe. Taata wayinza okuba yakola tawuba. Sirowooza nti muzeeyi oyo abaana be bonna bayita n'abagamba sibadde musiraamu, yafa dda. Wayitawo dakika ebiseera bitono n'afa. N'olwekyo eddiini, tukole eddiini ya Allah, tuleme kukola ddiini. Bataata baffe tubaagala nnyo, tubawa ekitiibwa kubanga batusomesa, batutendeka, bafuuka ensonga etutereeza, naye tekitegeeza nti bo boogoberera.
tosaala kuba nti taata we yali asaala, wabula taata we omwebaza ne maama wo okuba nti bakkuliza ku musingi ogw'okusaala. Tosiiba kubanga taata we yali asiiba ngayokka ensonga gy'olina. Gamba Allah yansaasira ewaffe twakula tuli ba ddiini nga tusiiba, twatandika okusiiba nga tuli baana bato, naye tugamba nsiibala kuba nti taata. Era tobeera musiraamu kubanga taata we yali musiraamu. Wallahi sinaliva musiraamu nti lwaki taata wange yali musiraamu ne maama era mwe baafiira, siba mu ddiini y'abazadde, ekyo kifu. Gamba ndi musiraamu kubanga Allah yange ekinga ky'obusiraamu eddiini entuufu, nebaza bakadde bange era mbasabira kubanga ebaafuka ensonga nembeera ku busiraamu. So sigamba nti kyekyo kyokka singa tebaali basiraamu ng'obuvaamu. N'olwekyo oli musiraamu kubanga eddiini entuufu, bakadde bo tulina obbaagala basabira bakadde baffe kubanga baatulaga ekkubo ettuufu. Naam, ensonga ey'okuna ezeetera shiriki okusaasana alfakaru wattibaahu hawa nafsi, obwavu. Obwavu buleeta omuntu aga nti owaaye eddiini sigaana naye obwavu bunzita, kamala okugenda okukola ku ssente, kamala okufuna eddagala nja kwenenya, kangende mala okuloga. Abaloga abamu abategera eddiini bagendeyo lwa bwavu, nagenda ngaasaaga ate namala namanyiira nebibanga ate ebituufu, ate nga wano yagenda kufuna ssente. Obwavu anoonya eddagala lya bugagga. N'olwekyo obwavu butuleetedde emitawaana mingi. Newabaawo ne rukuya, arukuya shirikiya era ziba mu bwavu. Oli nagenda mu rukuya, waliwo omusiraamu yaŋŋamba nti Sheikh njakuddako eyo oyongere onsomeseemu, naye namusomesaako dda mu masomero kubanga obwavu bunnuma, nja kutandikawo rukuyahira. Kati wulira ekigenderwa ki, bwavu muluma ayagala kutandikawo rukuya, lwaki tasamire ajja kukola byonna kubanga wavu. Era namugamba ekigenderwa kyo kibi, ate ogenda mu majini shaitani tebazeeteekako. Shaitani oba oyagala okuzijjanjaba, genda na kigenderwa kyakujjanjaba bantu, so si kufuna ssente kubanga abantu ebitonde byolumbye si byangu. Era namugamba nti ekyo kigenderwa kyo kitereeze, obe na nniya ejjanjaba bantu, so si kwetaasa kufuna ssente. Naam, neirizi, waliwo irizi eza shiriki, ezirimu shiriki, eza shiriki irizi. Era omuntu okubeera nga obwongo bwonna buli kwirizi okwo. Waliwo omusajja omu yanyumya nga yeewaana, yali ava na Makka, nagamba eno irizi eno sigijjangako, nagijjako omundi ogwo nga ngenda Makka, haji yeewaana eno irizi eno. Ate nateekamu neddiini, Allah mwayisiza okunkuma. Allah ayisiza mu shiriki, Allah aleetamu ng'ebyeddiini. Eno sigijjangako, nagijjako omundi gumu nali ngenda Makka, era olwakoma bwe mpa nagizaako. Obulamu bwe mbu Allah ayisiza omwo okubukuuma. Awo manya oli ku shiriki, Allah tayisiza mu shiriki. Omulala ye yali nasanga akaana ke kalina irizi, ne mugamba iya akaana nokateekamu irizi, nagaseeka yogera ku birala. Allah omwana oyo senga yafadda, ne irizi eyo Allah mwayisiza. Bagenda batekamu imaani, Allah ayisiza mu irizi atya? Nagamba era netumala tugimugjamu beppa, wallahi tugimugjamu beppa afiirawo. Sadda bwogera ku irizi ye, kubanga ate ebya Allah birala gijjamu era naafa, ne bakusiba ssebo ku poliisi. Wassa omwana wooli wamugisizaamu irizi ye, Allah mwabadde amuyisiza, bakusiba wassa omuntu. Naga nti irizi yo ngivuddeko, naye Allah tayisiza mu irizi. Allah akuuma omwana wo, era irizi eyo singa ogijjeemu talina kyajja kuba. Ayinza n'okwesuula eri naye nga kwesuula kukanga shaitani zizo omukuba n'agwa, naye tayinza kufa, tasobola. Allah ebikolagana n'omwoyo malakul mauti yejjamu emmeeru. Kakati irizi ekolagana balina nkolagana kiri malakul mauti. Shaitani ebekanga ayinza omukanga n'agwa eri kituufu, amaaso negajebeka, naye tasobola kufa kubanga malakul mauti yekka yajjamu omwoyo, teriyo kirala kijjamu. Ebiva kati bino kwa bimenye bumenya
esheko ekasomula bamanyi obudde bweddewo ate naye ndi musomesa sitera kwagala kadde kuba ate ne musomesa wange naye wali yatusomesanga obudde naye wampaye dakiika 5 nsobola just kubawayo quotation nemugenda nemukolaki abawandiika ebivaamu ekisooka nti emirimu gy'omuntu omushiriku gyonna gisazibwamu gyonna emirungi nja kusoma aya Quran surati Zumar aya 65 gyonna emirimu gyokoze kasokola shiriki gyonna bagisazaamu bayiwa mu kaseera omulimu ensonga endala kubeera mu muliro ebbanga lyonna al-khuludu fi nnaari kasitoofa nga tewenenyeza surati Maida aya 72 ensonga eyokusatu eva mu shiriki ebintawana gye tufuna mu bashiriki ne shiriki kwe kubeera nti safa kuddima okutta abashiriki batemu bannange tubulaba nti era ebiseera ebimu basangayo mu masabo basangayo obuwanga bw'abantu n'abafu lwakuba amateeka gaffe gabyayi amasabo gonna abasamize bonna baali badde babawera dda kubanga batta abantu batuma abantu leeta obuwanga leeta omwana omuto leeta biki leeta ebbere ly'omukyala leeta omwana biki bingi noki abasamize era baba balogo so limanya abasamize baba batemu bakwita kusaddaaka naye kutemula abantu fere tusaddaaka bantu kutemula naye okutemula bakiganda bamukuta saddaaka abaana agenda kusaddaaka omwana okutemula si kusaddaaka basaddaaka bisolo na binyonyi ensonga y'okuna shirika asaasaanya obulabe ne fitina mu community amuli shirike ebizibu bibaamu bingi n'emitawana mingi tukoze tutya okuwona shirike ekisooka kusoma ddiini yaffe n'okujjumbira emisomo nga gino n'okutwala abaana baffe mu masomero agasomesa eddiini n'okusoma eddiini awaka puroguramu ezawaka abakyala okutegera eddiini yaffe ekyokubiri emisomo nga gino tuteekateeka emisomo nga bano abamukono ddaawa muzimu ddaawa kyebakola tuteekateeka semina nga zino okusomesa abantu obubi obuli mu shiriki ekyo n'okuteekateeka kutuba mu mizikiti ne seminars ne mu mikolo egy'enjawulo ekkuba erisembayo lyetuyinza okukwata okuwona shiriki okozesa media amasimu ku radio ku TV okuwandika ebitabo okugula ebitabo okusomesa ku shiriki okugula CD WhatsApp ebintu ng'ebyo na byonna tubeere nga tulwanyisa obushiriku hada sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.